ate tubadde tumanyi ogenda kukyusa kamera. Kale webale nnyo yeekumira ku Jonathan Exclusive tuli wano. Naye nga Boniface Meza abadde alina okukyusa. Muleke omusajja tomumalako nnyo mirembe. Tomumalako mirembe. Kale embeera nga bweri tuli wano tugezaako okulaba nga tukwasaganya ebintu mpola mpola. Tuli ne Boniface Meza ku kamera olunaku olwaleero owa BM Focus. Webale okubeera ng'otubeera mu champion. Tugenda mu Aero Beach, tuli mu kkubo, tulina omukulu wa Grand Media Tasaniira Nviiri. Tugezaako okulaba nga tutambuza embeera. Era nze liri mpazo njagala kubuuze. Sayima ayinza okubanga ekintu kino yakirimu. Mpazo kaakati bamaze otugamba baagala miliyoni 320. Mpazo waabwe wanise n'amagulu ku dashboard ku Masengere owo Australia. Ku Masengere. Simon ye yalukuma musajja wange tayinza kunkuba. Yagamba yakyogerako boogezi olweggulo ne bafulumya ekiwandiiko. Ekiwandiiko wakiraba kyo nga baagala miliyoni 300. Olowooza akyasula ewaka nsula mu mmotoka mwenna so bakubinula ng'omubbi w'enkoko. Kakati omusango guno osuubira guvunduka otya? Kuba abasajja baagala miliyoni 300 watugaye tozikwatangako. Bamalegaleka nze sirina yadde omunwe gw'ennusu. Bamalegaleka kubanga kati gwe naawe ntunuulira ondabe sinnaba nakulya kaakati omuntu atanaba nakubaako kateeka mu lubuto ekyemisana we kibulidde nga mpulaninga nakudda mu kyalo ntandika okulima ensujju zange n'ennaanasi zange ebidongo binsaze fulaati. Sebo baatugambye enkudi ogifunyeemu ozimbidde maama omulimu mpaawo atatunyuunyuusa ate ffe bannyini gwo mpaawo yasomaasomako. Ne bw'olaba oli yakusabye ebikadde 3 bakimanya nti okusoma kwatulema. Ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana ne tuyimba n'enfuufu n'efuumuuka. Abaasoma ne beeyolerako ezisigalawo, abaasoma ne beeyolerako ezimu ne beddukira. Gwe mulimu gwe tukola. Kati Pazo oteeseteese otya okubanga ovvuunuka omusango guno? Bansondere ate baleene. Ezenkudi watugamba zaayiriina. Bagire mu mbeera neesoboka kuba akabbo amakyaki emizikiti aba 7 sidde naye bannayuganda nabo akawunga temukyerabira mwenna mwalya. Mpozi bakuyita lunaabe. Eno yessaawa ng'ayemba ati mujja kumbuuza nti watuwa kilo mmeka ze twalya. Akawunga kange ako bwe kagenda ku Prime Minister's Office bakatabula mu tuleera. Kati kitegeeza ne bw'oba wali akasaano kamu oba wali akawunga ka lunnabe mujja kasesema singa bantwala mu kkooti ne mutaasijja. Buli eyali akawunga ka COVID. Fenna mwenna mwalya na mwenna wali akawunga kange. Bakatabula. Kati waliwo abali bagamba ezo kilo 10 nze saafu na salya akawunga bakatabula mbuwunga obungi. Kati mwe mwagendera n'akange. So kali bannayuganda obabanja. Nnyo. Mbabanja mpaka lwe neesimba. Bannayuganda banja kadde naye kyababanja tebalindeko. Kwanza ngenda kwesimbawo. Ngenda kwesimbawo mu nkola ya ffenna tubifiirwe nange mu mpendi. Ogenda kubaga ni Evelyn Namulondo. Nze nzija kuba mupi. Ewa. Bwe naalira ekiwera miliyoni 35 buli mwezi. Ogenda kwesimbawo wa? Ngenda kwesimba Kimanya Kabonera. Empapula ziwera liri Pazi. Omugalatiya ku luno mugalatira. Luno tawona. Ngenda kumujjayo. Nenge empapula ziwera. Empapula zowe ziri. Empapula zowe ziri. Era abalonzi babeere bagumu. Nti mukasa. Bamanye nti ngenda kuwangula ku bitundu 99 n'obutundu 9. 226. Era tewali kooti. Teri agenda kuyomba. Kyate kuba Zambia kulonda akalulu ngenda kawangulira waggulu nnyo nnyo. Ana gwe wano siwe wali kituleera. Wano we wali kiri kituleera tonsemberera walumbe zaayi. Tugende. Anna.
Pazo. Nawe kitulero kitya. Bonsemberera walumbe. Njakukuba. Njidya mugana wali watagala bulamu. Pazo. Onako olwaye tugenda ku press conference y'enkudi. Festival press conference. Essebo. Oyungudde ebikonge motoka tuziraba mpitire. Abakulu mwenna musituse mwebale kumbeererawo. Anko omuleso otya. Omanyi naawe oyagala kundeetera ebizibu. Wabula nze tondeetera bizibu. Omanyi kale olunaku olwaleero tugenda ku Enkudi Beach Festival press conference. Njagala okusooka okubeebaza abaana bannyabo bannamawulire webale kumbeererawo oba oli awo olunabe wammwe nga bwentyo bwenfaanana bwendi naye nange siri mubi gye muli lwakuba nammwe mwekyanga oluusi ne mwekoza ne mutandabawo naye nze wammwe naye nga lunabe ebyo mukola bya bwereere nali awo ne ŋŋamba oba omwana namutebikalo wasipaako oli mukole otya ebambi kakalo kange kakalo namusabira baŋŋamba kalo bamulinnyisa amadaala etakyali lipoota kati producer yafuna naye mu nkudi yafuna mu nkudi kalo neiba waffe wa Salama Road suna beni kigambo kya Luswayiri omwana watooliwa kasajja gwe oli kazibu nnyo wayiseewa ntuuse Benado wange ndi wano kugundi wano ekatabi nabadde nnyina okupimamu naawe toli mwangu muntu gw'owambye obuwambi gw'otaawadde pulogulaamu kiro nandikukoledde ki nzuuno gwe teweekyanga n'ogenda ku New Vision kale taata liri Pazo lunabe gwe tuli naye olunaku olwaleero wetwogera tuli mu lugendo nange nsazeewo mbeereko omukozi ku Jonathan Exclusive n'olwensonga eyo nga tukyanyumyamu ne liri Pazo njagala nkomewooko eri baganda bange batubuulire ku nsonga za liri Pazo ngenda tandikire wa CEO Jonathan atubuulire bonna batudde wano actually emotoka ejjudde ba CEO emotoka akutte kamera CEO BM Focus ali wakati mukozi oli mukozi ono license tenadda labayo ono license tenadda abasirikale batuyimiriza omulundi ogwokubiri naye nga tukyagendera ddala mu maaso nga bwe nkugambye nti tukyali wano eno abasirikale batuyimiriza okubanga Pazo waffe ebigezo afande tubadde ku interview tuli ku interview n'omuyimbi tuli ku interview wano omuyimbi wuuyo w'eggwanga So